Hi bye foodies, my name is Dorina Sasura Banage Bademba Suwa. This show is proudly brought to you by Jacob Omutuze Mix. Erangenda bajukiza ntino bibateka mu sente kozesa Jacob mufumbiro bo oyagala kawo mufumbiro muchuzi Jacob Omutuze Mix. Oyagala Jacob pila masala ke kapya ke bakola gendo subule okagule oba ogenda kuduka bagame jagala Jacob pila masala agenda kakwa kawo meso omuchere mukwano gwage. Sagala bari sayo right on dieno ku Sango Coats. Eranga mbaletide DJ Jacob Omutuze. Mumumanya abasinga nchimanyi oyo meya webunamwayo momojokera agambye nze njagala kujjanda g'abasajja ntino okubeera mufumbiro tekikujjaako kubeera musajja fumbirako omwagala fumbirako omukazi wo naye agambye bwayala kyagala ayina surprise gyagala tu olwaira mufumbiro so sagala bari say ladies and gentlemen mwabala batufumbe show thank you messages amwe embeera nziraba mwabali mu group ya Tufumbe thank you so sagala bari say guys Dorina Sasura is my name. Let's get in the kitchen. Buno mgwe na kulesero ekigendererwa nti Spark TV inokuwulira generation eno nti ebyokulya byetuyisaamu amaaso byayinanga meaning eri hidden. I love this. So mugoyo sokolya pata ora kwera romantic. I'm always romantic. Kati na akanyama soko nze gwe inokusoko ku na abasajja zina mpaka kanyama era nonze mwakatono. For the first time Tufumbe show on Spark TV, they say my long time friend DJ Jacob Omutuze. The show is brought to you by Jacob Omutuze Mix. Ngena kujukiza nti wetaga Jacob mufumbiro obo oyagala kufumba envanga mulimo muchuzi oyagala aroma mufumbiro and then also bayina akanta akapya Jacob pilau masala bo ogena kufumba mchere wetaga Jacob pilau masala bobanga oyagala obo ofumbye mchere obutungo nebusirira kwesa Jacob pilau masala osobola okusubula gena mu kikubo osubule. Yes, so ladies and gentlemen, DJ Jacob Omutuze ndi musanyifu nnyo okubanga ndi kushare Tufumbe. Okay. Buli musajja ena gyoli eyo funa kakadde. Jacob minwe obunya bulungi. I'm serious. I love to compliment men obunya bulungi. Thank you. No, serious. Let me just try to, for the first time, we just try to be a gentleman. Thank you. Thank you. Can I get a hug? Thank you, Jacob. You're welcome. Okay. Tufumbe, unakolangira kufumba mugoyo. Yay! Omugoyo, okwata ebijanjalo, nobifumbako, kuliko lumonde, then n'akanyama emabbali. Omugoyo guno gulina ekirungo eky'amaanyi guteeka mu basajja. Really? Omugoyo. Guyamba ki mu basajja? Naddala guleeta omusajja okubanga asituka bulungi. Sekiwulirangako mu money power. Kati gwe atakimanyi kati nkigwamba. Okay. Fumbirako bbaawo boyfriend eka omugoyo. Okay. Mumanyiza okulya omugoyo. Mu mwezi fumbiramu bbaawo omugoyo emirundi ng'ebiri. Omanyi kufumba omugoyo? Segumanyi era ogenda kunjigiriza nenga newuunya ndi bukiga newuunya omugoyo n'ennyama bikwataganira sikitegeera omugoyo ofumba omugoyo mulimu abasajja bambi abaga kati nganze nfumba dish gyensinga okuwoomerwa bw'ofumba omugoyo n'okuntikirako akanyama kukandiisa okuba nti omugoyo gugenda bulungi toteekamu supu mungi mu kanyama kalina okuba kati akanyama kanaanuuka nakalina kyekakujjukiza mu kunaanuukako akanyama. Jacob tutandika chikana tandika simbubi nino kubuulira ebintu teriyo kojjajja bigamba neyanziza oyisenze kojja we bunamwaya omufumbi we bunamwaya so onakolera ngero bafumbira eri buli kisi notomanyi oli musajja nkwegayiridde funayo akadde ofumbire ku muntu gweyagala because okufumba kuno kulina engeri gye kulete ekirungo mu mukazi nti bakwame bankyawa buli mukazi gwendaga ntino manyi okufumba nkyawa anti ojudging that's a problem. I don't judge. Omugamba emmere tewoomye. Omukazi kastampa emmere ndaba nga tewooma sirika busirisi nemugamba bebe omanyi maybe next time nzalina okukufumbira muwuliremu njagala okuwuliremu muwulire gawe ngenda noteeka olugezigezi nemufumbira agamba bino wabiguze somewhere nobireeta wano njagala bifumba ng'olaba yangoba bugoba naye kyonna kyekiri kale so tugenda tandika abantu abasinga obungi tebamanyi ebintu bino tubikola. Nakulaba ku TikTok ng'otaddeyo oba wali ogoya kawunga wali okola kinengamba n'ejjeko ku TikTok. I think TikTok yes wateka kwa video gofumba naseka bimu ku bintu byenebaza mama wange n'omucere emambi we yakuyigiza okufumba mama wange yanjigiza okufumba because for us twalina empalo z'okufumba
nga oba tomanyi kufumba wekanga tolidde emmere ate emmere wekera ku makya nekola ki nesirira oba newunya ogwali nga musango mu maaso ga maama. Era omuntu afumbye waka bulungi nga maama alina ekirabo kyamuwa, so kyanyamba nnyo okuba nti njiga okufumba n'okumanya abakazi kiki basinga okuwoomerwa. Ate omugoye ekikunjagaza kojja Jacob, omugoye ekikunjagaza fezi wootuuka ng'okanenera supu mu bijanjaalo awo mukusotta ebijanjaalo tugenda kulaba naddala ng'ekijanjaalo kinaanuuka era mwampona nga nkyali ng'oba mmeeya bwanje naye singa obumeeya tebwaliwo eno shira ndibanyumidde nnyo ne kati ntyamu abantu beebunamwaya banandaba batya omukulembeze waffe gwe babba akalulu kati wuuyo aligira nange tuli mu kufumba ano mugoyo kijja kuggwa tuli ku bugoyo. Omugoyo kyekimu ku kyo yemu emmere y'Abaganda badde manyi bya mbere y'Abasoga. Baganda mama wange Nakanagi Christina mukyala Muganda mumanyi mujjukira yali afumba bulungi nnyo omugoyo era mwebazaako kintu ekiyanjigiza nnyo okufumba. Mbadde manyi mu abazadde olabanga boyina Merisa amanyi okufumba mukuwemu Tufumbe ngenda munoonya olaba omuyigiriza abazadde b'ennaku zino sifa abagenda mu holiday biki tebayigiriza abaana kufumba. I don't understand why. Simanyi lwaki obuzibu abazadde b'ennaku zino nabo baana omuzadde atuuka ekiseera n'afuna olubuto ng'alina emyaka nga tanakuweza kubeera kwambala kitiba kya maama. Kwambala kitiba kya maama ekitiba kye bakyambala tebakigwira bugwizi okubeera maama kiri extraordinary nti maama tagunjulira mu kkubo agunjulira waka. Ojja kusanga maama yakayingira maama omwana akutte ekifi ky'omuntu akijje mu sowaani amwekubyakubya that is bad omanyi oyo si maama ate ennaku zino bya social media remember okitegeera ojja kusanga kati esaawa waliwo amaka gano agatulaba ku Spark TV ng'omwana akajjamu embuto 8 nga maama tamanyi embuto 8 ewange bonamu ajembadde omwana yazalira mu maka nga maama tamanyi ne taata nga tamanyi n'asindika omwana n'azaala bamubuuza omwana waani. So abazadde tulina bangi naye bataata batono ne bamaama batono. So abali responsible batono. I think now Jacob, you agree with me sinti buli omanyi okubeera maama sinti buli omanyi okubeera taata si kyekyo ekyo sikikiririzaamu waliwo ekintu Katonda kyabatondamu abakazi mulina sense ey'enjawulo so okutegeera nti no kati wano natomera temukyakozesa sense eyo nkubuulira ebyaddala muli desperate mwagala kwagalwa oyo teyafuna laavu mu buto bwe kati asuubira nti omuntu omukulu ajja gimuwa laavu. It can't be. So that's why most of these young girls bagenza jomba sugar daddies. You need to first love yourself. If you can't love yourself, no any man can love you. That's the reality. Kati wano Jacob asaze ebirungo ansinze n'okunsinga. Jacob nno munnange anze ne mufumbi oli bufumbi amalawing no wonder wano this is beautiful no wonder wano simalaga papa kitandise si papa kati wano tugakufumba tugakusoka tokusaka enyama eno. Jacob kimanyi enyama tugeza ojjugula bagiseera enyama bagiseera kyekiri bala mutagimanyi kilo emitwa is it half kilo omanyi bala manyi tobaka tamanyi na kilo ya hafu y'enyama egula sente meka so bw'oba osalasala ennyama eno gisaleesale ng'omanyi nti nno osaliramu mukyala gw'oyagala bwe mbadde bw'oba omukyala tomwagala omukyala olina omwagala twatondebwa kwagala bakyala so gimusalire ng'ogisala ne love because wanaagikeera kumakyo giryawo ati ajja kutegeera nti omusajja otaddemu obudde. So that's why they say sometimes bw'olya emmere n'ekwokya oba netakuwoomera omusajja oba omukazi yagifumbye ayomba takwagala. Usanga saa zino omukyala ali ku Spark TV bamuleka emitwalo 5 n'awaata emmere ng'agisitamyemu n'afumba enva ng'azisitamyemu omusajja n'akomawo ng'ebisiraani bimujjudde ewaka bamusitamira atuuse gy'akolera bamusitamira kwegamba ensonga ki abasajja tukyalina mirimu tubasitamira ewaka musitama buli wamu n'awateetaagisa musitama naye nawe mufumbiro nsitama ntya nga nkufumbira mmere naawe oli mufumbiro ly'abazungu ogerako ono ayina akasepiti n'akateeka wano wansi n'asooka akola bwati ogula okumu n'akuteeka embalala okola n'akuteeka embaale emmere n'agiteeka wakati emmere n'agiteeka wakati kyeva abasajja temukyayagala kuliira waka wamba tubasiraanyiza
Okay. So kati tugenda kuwubulamu katono tugenda kukomawo ne DJ Jacob Omutuze Mayor. The Citizen. The Citizen. Omutyami. The Lover Man. Omutyana. Omutyami. Omutyami bye biki? Mu Lusoga Omutuze. Oh, okay. DJ Jacob Omutuze aka Omutyami, the Lover Man. Alimutuyigiriza omugoyo agamina omugoyo guyamba nnyo abasajja mbu oyagala kuba omusajja omugoyo agenda kulaga steps then n'ennyama era gye tusiikirako awo mulina oteekamu kasupu katono nnyo owumirwe n'omugoyo. So tukyayina DJ Jacob mwebale kulaba Tufumbe show wano ku Spark TV bampita Dorina Sasira era the show is brought to you by Jacob Omutuze Mix temuvaawo tukyali fenna. Alright, hi foodies, welcome back from that short break. Oli nange Dorina Sasira nga tuli ku Sango Courts with the one and only DJ Jacob Omutuze. The Citizen. The Citizen. Omutyami. The Mutyami. So Kadi, remember the show is brought to you by Jacob Omutuze Mix and this is Tufumbe show. Baina chiko omupya chiko pilau masala genda mukatale genda mchikubo gamenje ga chiko pilau masala agenda kuomesa omukyere gwo pilau wo bwobamba obutungulu busiridde teweraliikirira chiko pilau masala abimbala byonna genda osobole okola sente bukyala tulina okukola sente guno omulembe gwa kukola abasajja tebagala bakazi batalina sente kituufu okitegeera abasajja tebagala bakazi batalina sente yes abasajja tebagala bakazi batamanyi kufumba omwana omusira abawa taata nedda maama tebakulimba ekyo abawa musajja omusajja yenna omulimu gwe omukulu ennyo kumakinga sure nti akuwa amaka omukazi newazaala omwana omusiru yalina amanyi agamuteekamu amagezi wano omakinga sure nti toteekamu magumba lwaki kubanga mukazi wo simbwa okitegeera so abagumba ogajjawo nakimanya amagumba olusi gakola supu so awo tuli ku fezi esooka tutekamu butto olinda butto oyo tokwata mu mulawo ojja zigaza kati wano tulinawo ekijanjalo kyaffe ekijanjalo kino tulina okumakinga sure nti tukijjamu amazzi amazzi gano amazzi getujjamu osobola agafendo n'agawuuta nga supu gano gamuyamba omukyala okuba nti ensulo zita ensulo that is what enseke nasupu w'ebijanjalo tulina supu ono tusigaze ebijanjalo byokka mu kanankani ako era womala ebijanjalo bino jjukira olina okubiteekamu ku kagundi ka kaloti biki kati gano amazzi gano agasigalamu ekijanjalo Jacob kati amazzi girlfriend waganywe aganywe kati ekijanjalo kyomala kituula nekisigala kyokka nesigala kyokka okiraba kikwate jjukira omaze okufumba lumondewo abugumye ku katini okiteeke mu sepiti olina okubeera organized bufumbiro era Jacob oli muyonjo gwe kubaji olina okubeera organized wano paati yesinga okunyumirwa jangu wano oyige temukuyiga bayira wezenti naawe kati kana akanyama katandisa okuggwamu amazzi komawo eno kati egireke egireegira tulina okusekula guno yenza ono paati yesinga okumusanyusa Kulati aganya party yokugoya. Do you even smiling? When I'm smiling, kwataawo epaati nensinga okunsanyusa lwaki kati wano wewali olugero olutuufu abaana abawala edda bye baatuusanga ne bagamba omukyala yenna bw'ogenda mu kisenge n'otavaamu sawundi bweti biba bikusaze bino bayirawe kankubulire bino edda bale babikola nga basomesa omwana omuwala omugaso gw'omutuufu olina okusekula ebijanjalo bino bigondere ddala nyweleza ddala tuli ku fezi tunakuteekamu na nyaanya but already akawowo definitely kati obanga olina omukazi ng'ategeera wakulaba atuyanye akola ekyakatama nakumisa era balengera kunonya akagunde kusimule Jacob
Butta ajja kujjamu then tuketekemu akanzali kaffe akasupposanja programu Jacob Omutuze ebyo nabijja luvannyuma nagambye omwana omuganda oba omwana omuwala yenna wano alina okubeera omwekkanya nnyo bazadde baffe ab'edda bakolanga nnyo ekintu kino nga bateekateeka omwana omuwala wajja agenda okufumbirwa era baatukanga ekiseera nga balaba omwana atuuse ekiseera ky'okgendako wasengaawe nga bamuteekateeka okumuyingizamu ekigambo manyi olina okugenda okukyalira ensiko tebakireetanga babba leyo batituwa bamusosa misomo gino egyamugoyo egyokusekula ebijanjaalo olwo nga bama bamuteekateeka munenga olina okugendako wasenga senga oyo woona ogendayo ajja kukeera ku makya akuyigirize kubanga essaawa zino oyengedde essaawa zino oziba tusanga nti bamaama ba.com ate bamaama tulina nti nabo baana ebintu ebimu tebabimanyi ti maama abeera omwana azaala mwana munne naati omugamba ebigambo kyoba nti abaana bangi nnyo bafunye embuto nga bukyali bato akonkayize obviously ennyanya zirina okukeera ku makya okukola ki tulina ozaasa ennyanya zonna zatikire eddala toketokemu kabutto kali lumonde tulina omuteeka alina okumakinga sure nga afaanagana ebijanjaalo then tubimixinge bwona okukola kino n'okifumbira boyfriend wo oba girlfriend wo kikuba kizibu nnyo omukazi oyo omusajja okukyawa kubanga bwa buntu butini nnyo ddobiri obukuuma omukwano zemuliraga kanekumi ekisajja kyakimanyi okufumbira wadde kyavu kivuga boda nekifunayo akadde kanekumi omusajja nga wenzaala omwana amulera n'amuwa ku bboto naye osanga omusajja omulimu gwamutwalira buli kimu anoonyeza ssente buli kimu ssente alowoozaezofuga buli kimu bwetumala okuteekamu kabutto nga wokalaba tugereka ennyama nesooka okubanga ekuba ennyaanya ekuba bino byetwateekamu naye okumakinga sure nti negula jjukira nti twagisosa gitokosaako twagifumbye busumize netugikola ki netugiteekako kino nno olina okumakinga sure nti temulimu supu mungi nti supu oyo talina kubeeramu omusajja alina okulya ennyama eno oba girlfriend alina okulya ennyama eno kekana akanzali kaffe Jacob Omutuze mix Jacob Omutuze mix tuteekamu bizo mpini twagala akanyama kaffe kaje feva yakawowa kalungi omwagala waffe omunyo guliwa opimako nawo waliwo olugero wano ku saidi y'omwana omuwala nakanyama nga we kajja mpola tugenda ku fezi yakubiri sotamu sota ng'omukyala akulidde mu Buganda bwotyo hada yes awo no waliwo olugero olukulu nnyo olw'omwana omulenzi nga bamugamba nti omulenzi nga bamugamba woba otuusa okkeera ku makya okulya emmere y'omu kisenge togira wantu wamu kati kekana akanyama kange sembera wano kekana akanyama kaffe Jacob ofumba kanyama kaffe kano era ngenda kakuyigiza engeri z'okukateekateekeramu ku sowaani totoludde na mufumbiro. This is good. Jacob ofumba olina okukateekateeka omusajja okamuwe oba omukazi okamuwe nga kali organized wande kali organized so gana kunjiza plating kalina okubeera organized nga kali ku sowaani akalye ngalabira ddala ali ekintu ekifumbiddwa n'omukwano. I know, right? This is beautiful. Tuna kala yako. Jacob, I love. Colors mweziri zonna. Green, red, yellow. Manyize soka kulisa maso. Damu tesinga ku munyu. Awono nawo waliwo olugero. Mwana omuwala. Kyozaako kino kubeera nga kiri clean and neat. Kutegera kikwate muko. Very clean and neat. Very clean. Kitegera. Because kinyuma nnyo kuba nti omusajja akusanze nga oli muyonjo. Kale mukazi wo akusanze nga oli muyonjo. Tumala gaveeri noyikwata ekisoto kiyingiza mu bijanjalo kiyingiza eno biki. Kitegera. Kimpidde taata. Tugera kusota kati lumonde. For the time being. Tegeza lumonde no kumeka sure ati na ayidde. Ayina okuba nga ayidde bulungi nnyo lumonde omusekulira ddala.
n'abanga atandise okukimba mulimi Oluganda okugonda right mulimi Oluganda kukinyonyera ntya ngalimu omwaka akanaanuuka omusekula wooti ng'owuli akwata omulawo kyekyo okitegedde kati omugoye gugonze katugera ku feezi okweta ekijanjalo kyaffe tukimixinga kati awo sitina waliwo olugero ku mwana omuwala n'omwana omulenzi bw'ogatta ekijanjalo ne n'obigatta muba mufuuse ekintu ekyo bw'obigatta bw'oti wano wava okuzaala omwana wano bagambanga olugero omwana wewakubuuza nkati omwana ava wano ate wano walingawo olugero olulala nti bazadde baffe bedda nga bakwata seppiti eno nga bagiwa omwana wewalaba omwana w'omululu talina kusika omwana w'omululu yadde emabega n'akomba seppiti eno kibi kuba muze mubi ensonga kyolwaki ogimpadde ogitekeyo ebyo njagala obiyiga obitegeere nze mugulira kojjaya nze ndi abantu bamanyi kikyendi ekituufu guno omugoye naguleeserwa ekigendererwa nti Spark TV erina okuwulira generation eno nti ebyokulya byetuyisaamu amaaso byayinanga meaning eri hidden nga meaning eyo y'amaanyi okitegeera kati wano omugoye guba guzze lwakuba tetulina gundi ndagala kaba kanyuma nnyo ate n'okasaaniikako n'okabugumyako kitegeera yagala ogukola ndooza owulidde kwano DJ Jacob Omutuze the citizen ogutyamye ali butuyigiriza obugoyo so agambye eyo stage gyatuuseko ali mbalaga step by step jukira ku Tufumbe tukola step by step wano ku Spark TV brought by Jacob Omutuze mix so akoleza ebirungo by'okozesa tukoze omugoyo naye nagambye nti bw'obanga ogenda kuwa omuntu gw'oyagala olina okutegeka akamere nga kali sekise nga tajja kalya yekwase olina okubeera organized nga kamera ojja kamuterera mu buliri akasiime ate nesowani terina kubeerako bukunkumuka bwaki bwa mugoyo akanyama kano alina okukalya nako nga kali organized bulungi nnyo ng'abazungu Jacob Budnoff, webale kufumba Jacob. Uta kusupu. Pozanga byayamba kinadde. Kitibita. Ekiganda. Uta kusupu. Kale. Ndaba uta munundi gumu. Zayo mputa ku kisupu. Supu kinzo konga kirimu. Omugoye oplatinze bulungi Jacob, I love this. Webale platinga. So mugoyo sokolye pati wabala kwera romantic I'm always romantic you're always romantic kati n'akanyama soko nze gwolina okusooka n'abasajja zina mpaka kanyama era nonzemu akatono akuwa kanene Jacob ofumba Munyo simungi. Oh yeah. Enemmere genzo kuwabawo kumacha. Kumacha katana genda kumulimu. Yes. Breakfast in bed. Yes. Mbona manya mugoye ngeje kugira. Gumukwata nakomawo ngatadde wantu wala wonna. Nakomawo gyoli. That's a good tip. Awo waliwo olugero. Boza lugero ki? Bw'owemmere bw'oto omusajja. N'agenda ewaka. Omusajja no bamuyigiza tolina kulya mu kyalo. Otherwise mwebale nnyo okubeerawo wano ku Tufumbe show Spark TV brought by Jacob Omutuze mix era mbajuliza nti baina Jacob Pirao masala Jacob tuyanziza any last word for men abasajja naje muli tekina kikujja kukera ku kufumira ku mukazi wo ebimu ku birungo ebikyasinze okuleetera omukazi okubanga Yesu mulula gyoli kwe kumakinga sure nti muboninga mu kufumba muboninga mu kooza muboninga mu kukola emirimu gy'ewaka buba buntu butinnyo obusumulira omubiri gw'omukazi neyeeta yenna nongola okujukiza teri mukazi nabukalu mu nsi muno ekibuzo kiri nti oyo nabukalu gweta nabukalu omanye omuteekateeka kusa mukazi w'omubwongo
kusa mukazi wo mu mutima kusa mukazi wo kungulu omukazi ajja kuwa kyonna kyeweetaaga n'abasajja batuba ssente badde nsaba bagambe omukazi ajja kuwa kyonna kyeweetaaga ate omukazi yenna ow'omululu ng'alowooza nnyo mu nsawo z'omusajja mwegendereze abo tebafumba ayisa butyo